Kurokutanula Sabiti ewedde abatuuze ku kyalo ky'Embogo mu division y'Ebisheshe mu munisipali y'e Ibanda bafuna amawulire ag'ennaku bwe bakimanyako nti mutuuze munnaabwe Lazaro Kahangire yafiiridde mu kkomera mu ngeri etankanibwa. Naazayo okumuleeba konka yangambira ngu alina obuzibu kahereze kulya emmere ngu yasaasa omwana. Okusinza ku b'enganda, Kahangire yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 18 mu mwezi ogwokusatu ng'ensonga zaali zeekuusa ku nkaayana za ttaka n'asimbibwa mu kkooti bw'atyo n'asindikibwa ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokuna omwaka guno. Kyokka mu kulokutandula Sabbiiti eno bategeezeddwa nga Kahangire bwe yafiiridde mu kkomera era nabuhikye erisangibwa mu disitulikiti y'e Ibanda. Kyokka nga mu bbanga lino lyonna ab'enganda ze tebakimanyangako nti abadde mulwadde. Olunaku olw'eggulo Kahangire yaziikiddwa ku kyalo ky'Embogo mu muluka gw'e Kalangala mu division y'Ebisheshe mu munisipalite y'e Ibanda. Bano beeyambisizza kaseera kano okulumiriza ekitongole ekiramuzi ne poliisi okudibaga emisango mu kitundu kino oba oliawo ekyaviiriddeko n'okufa kwa muntu waabwe mu ngeri nakakana ekyatankanibwa. Gavumenti tekutuyamba bantu twekatandika ensonga z'ebanza twaza LC1 twaza hatu twaza hasiri twaza administrator general twalika aha regioni twalika musango gutaasi mu kooti. Olw'okuba abatuuze tebabadde bamativu n'enfa ya munnaabwe beekengedde omusirikale Suleimani Chemongezi eyabadde asindikiddwa poliisi y'Ebisheshe okukuuma omukolo gw'okuziika guno. Bano batandise nga basaaga nga bamulagira abaviire kubanga aliko kyamanyi ku nfa ya muntu waabwe balabe taseguka ne bongera okutaamira ddala. Mu kwetaasa Chemongezi yakubye amasasi agakutte abantu babiri. Kyokka kino kyayongedde batuuze kutabuka. Ng'embeera etabuse yawaliziddwa okusuula emmundu ataase obulamu n'akatayi tekayise n'akwatibwa ne bamukuba emiggo egyamutiddewo. Mwannyinawo omugenzi Businja Irene agamba nti obusungu babujja ku ky'okuba nti mpawo gavumenti kye yabayambye mu kunoonyeza ku nfa ya muntu waabwe. Nakati chikunsaasa egisha aba bana abantu baliyo nibafa nibafuera abazira bintu tukunsaasa abakokubaja kworomogu ebintu ekibanza kyatwira hagati y'egurra konka kinsaasire katire ku kisimba ekyapa kyeyamanyeyanga kusayininga omutugu ekibanza kyagogo omutakanga n'okusayininga. Amiko mbaka wa pulezidenti e Ibanda Richard Banjo avumiddwa ekikolwa ky'abatuuze. Nka ofiisi ya RDC nekondeminga ekikolwa kyabawo omuntu kuyizayizire kwa kuuma kandi akafu mukamwipa ekyo tukizumira nka gavumenti nimbasaba abasomesa batya basadire ekintu ekitali kakubaho. Yayogerera poliisi mu bitundu bya Ruiz Samson Kasasira agambye nti bakakwatako abantu 29 bayambeko mu kunoonyeza ku nfa y'omusirikale waabwe. Wetwogerera kati abantu 29 bakwatiddwa n'abalala babiri abatanategerekebwa bakoseddwa amasasi omugenzi bwe yabadde agezaako okwetaasa obulamu bwe. Waliwo ebizibu byogerwa nti poliisi y'Ebisheshe omusirikale yafudde wabadde akolera wajjudde obuli bw'enguzi era nga kyekimu ku byatabudde abatuuze. Kino Kasasira agambye nti bagenda kukinoonyerezaako. Tunoonyereza era mu kunoonyereza bwe tujja okumanya ensonga weeri era nga ne department yaffe ya professional standards unit already ensonga zino yazitekinze up so teziri just criminal.